آية كاملة وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة جزاكم منونيا ميلنا الله ليقوى دار الآخرة غنونيا منكو بيجا جزاكم وربينا وصبرا وكنونيا شي الله تيقوى غوتنوني زامو إنكم للو كبانغا تجمعني منوني أن هذه الدار إنسينا جتوانغا لنمو دار الممر تويتمو بيسي والآخرة دار المقر غنينكم للو جتكيلو كبيرانغا تجليك للا سنغا توانغا تجمعني انتي إنسينا تويتمو بيسي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتغامى كن في الدنيا كأنك غريب بين موسم نونغو ليانغو مغني أو عابر السبيل وهو متوائي كبو watu yatugamba kati bw'okimanyanga ensibu ekyo bwefaanagana kikyosaana okubeera ng'okola kubeera muntu mulungi kubeera omuntu abantu benyumiikirizaamu aga nti gundi oyo tumwenyumiikirizaamu beera muntu abeera n'empisa ennungi beera muntu abantu gwe benyumiikirizaamu ne baga nti gundi oyo waali twogera ku bigambo bino وشيء الله سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون نيكم بيتما جمع نامكم بيبيل جمع تمسونا كبيران غمرابا نمانيا تيجي تلوجه وتفانا غنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون نمتمانيا تكم بيبيل جمع كل كابني لا كلاغات الله إنني كبيران غاكتوندا الله إنني كبيران غاكولا بيجو كلا من مجنو الله إنني كبيران غاكوا بيجونا جويا غلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله واتوا بوزا بل الإنسان على نفسه بصيرة ومنت كمتنا يكنيني أجولira akimanyi tikyakola kyekyo oyinza okubeera nga oli muntu mulungi oba oyinza okubeera nga oli muntu mubi naye nga gwe kennyini okimanyi. Tulina omuntu omu yagamba nti muganda wange oyo muntu muzibu nnyo, muganda wange oyo muwakanyi, wadde bamukwatidde mu kintu kyokulabirako bakutte bamukwatidde mu bubbi naye ne batemako n'omukono. Muganda wange okusinziira engeri gye yeegaanamu, engeri gy'atayagala kubeera ng'agamba nti kyange nkimanyiiko, omuntu oyo awakanaga nti omukono ogwo si gwange, ogwange bagutemeddeko wala ogwo si gwange, n'awakana. Y'ensonga lwaki tugaa nti balil insanu ala nafsi basira, omuntu yekululwa akimanyi kyakola, omutima gwe gumulumiriza newankubadde nga kungulu kuliko ebintu birala. Yaquluuna bi afwaihim ma laysa fi qulubihim, boogera boogezi n'emimwa gyabwe naye ng'ekiri munda yaabwe kirala nnyo. Y'ensonga lwaki tugaa nti balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'adhira, newankubadde nga anaateekawo ebintu ebirala bimusonyizisa. N'olwekyo okutuba yaffe egamba twetaaga tubeere mu nsi ng'abantu batufiiringa, abantu bamanya nti gundi waali. Lw'ensonga lwaki Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamubuuza bintu bibiri, bibuuzo bingi bye bamubuuza, naye ku mulundi guno Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamubuuza ani asinga okubeera ng'ayagalwa nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala, man ahabbu nnasi ila Allah, ani Allah gwasinga okwagala. Ekyokubiri n'abuuza ne bamubuuza ne bagamba nti mulimo ki ogusinga okubeera nga mulimo mulungi nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala, agamba nti mulimo ki? Owekitibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ti omuntu asinga okubeera ng'ayagalwa nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum, y'omuntu abagasa, y'omuntu ow'omugaso eri abantu. Ekyokulabirako oli bwe yali ayogera ebigambo ebimu yagamba nti bw'osanga omuntu ng'ali ku kkubo n'omukwatirako n'omutambuza n'omutuusa wamutuusa wonna, oli wa mugaso gy'ali. Ekyo tukijjako Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatambula ng'akola daawa ye n'abeera ng'atuuse ku kkubo n'asanga omukadde yali atambula, n'amusitulirako ebintu bye, n'amutuusa gye yamutuusa, omukadde n'agamba nti wano wenkomye.
bwe yamala okumutuusa omukadde yamugamba nti mwana wange weebale kunkwatirako ontuusiza era ntuuse naye mbadde nina ekigambo kimu kyokka kyenjagadde obeere nga ogenda nakyo nga tonakubeera nga genda n'ekigambo kino. Mu Makka wano wazuuse waliwo omuvubuka, waliwo omusajja oyo bamwogerako nti azze n'eddiini empya. Omusajja oyo ayawokanyiza abazadde n'abaana baabwe, ayawokanyiza abakyala ne babba baabwe, ayawokanyiza ab'eŋŋanda n'abantu baabwe. Akoze kino buli kimu kyonna. Omusajja oyo agamba mbu Katonda ali omu yekka, mbu Katonda ng'ate nga ffe tukimanyi nti Katonda weebali bangi. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'awuliriza nnyo, n'awuliriza kubanga yali amulamira. Mu nkomerero n'amugamba nti naye maama otegedde omuntu gwe boogerako ye nze kennyini maama, nze gwe boogerako nti nze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omukadde ne yeekanga agamba nti omuntu ankwatiddeko, mbadde nemereddwa, mbadde sina kyakkola, nansitulirako n'ambudaabuda, n'ayingiza essanyu mu mutima gwange, najja n'atuusa nawana ewaka. Ye omuntu gwe bavuma, gwe muntu gwe bakuba, gwe muntu gwe bavumaganya. N'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ekigambo ekyo yakyogera ng'afunye essanyu mu mutima gwe, afunye omuntu amugasizza, n'asobola okubeera ng'amukwatiddeko. Y'ensonga lwaki Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali agamba, bwe yali ayanukula yagamba nti omuntu asinga okubeera ng'ayagalibwa nnyo wa Allah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum, yoyo abagasa. Senga obeera ng'ogasa abantu, osinga nnyo okubeera ng'oyagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako wano tulina wano abatulongooseza wano, Hasani atulongooseza eyo n'abalala ne babeera nga balongoosa sayidi eno. Naye senga ojja n'obeera ng'otuuse mu toilet awo n'osanga nga wonna wantu walabika bubi, wantu wategeerekeka, gaa nti naye oba kino kiri kitya. Naye ate bw'osanga omuntu ng'alongoosezza n'obeera ng'ogeeze n'omala ekyetaago kyo bulungi, n'ofuluma n'ojjuza wuzo n'ojja waggulu, omuntu alongoosa oyo anfa'uhum, y'abagasa. Omuntu alongoosa mu masjidi anfa'uhum, abagasa. Omuntu alonda kasasiro wali, leka wano ku muzigiti, n'obeera ng'olabye nga kasasiro wali n'okalonda, anta anfa'u nnaasi, gw'osinga abantu okubeera ng'obagasizza. Leka abantu bakufiiringe bamanye nti gundi waali, era bw'onooba ovuddewo abantu bategeere nti gundi taliiwo, y'ensonga lwaki ensonga eno weeri. Bw'otyo bw'ofaanagana, abantu bakufiiringa nga wooli, era ne bakufiiringa nga toliiwo olw'obulungi bw'olina, oba bakufiiringa mu mbeera nti senga ekintu kiba kibaddewo, omuntu agamba alhamdulillah, omusajja oyo twamuwona, omusajja oyo. Y'ensonga lwaki omwogezi omu bwe yali ayogera yagamba maata qaumun wama maatat makarimuhum, abantu baafa naye ebitiibwa byabwe, omukululo gwabwe tegwafa. Abantu bakyatambula, abantu boogerako, abantu bagamba gundi yafa, naye waliwo kino. One, yaleka ekintu kitambula, abaana batambula, ekintu kyekitambula. Maata qaumun wama maatat makarimuhum, empisa zaabwe, ebitiibwa byabwe tebivangawo, olw'okubeera nti baali bantu balungi, baali bagasa abantu. Ekyokulabirako kitono nnyo, kambawo kiri kalenti wano. Waliwo omuzeeyi twamuyitanga Abdu Namagaali, Allah amusaasire, mwogerako lwa birungi, ebirabwako wano mu maaso wano. Abdu Namagaali abantu beerwaso wano bamwenyumikirizaamu. One, kyekubo eryo erigenda waggulu eyo alinamu omukono. Two, kyabantu amazzi ge banywa sayidi awo
balinamu omukono. 3 kyamasanyiza agambuka waggulu awo agalinamu omukono. N'ekisembayo essomero Lwaso secondary alinamu omukono. Kati ensonga lwaki tugamba nti omuntu asinga okubeera nga ayegalibwa ewa Allah anfa'uhum abagasa. Singa obeera mu nsi nga abantu bakugasibwamu kimutegeere nti gwe osinga okwagala ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye singa olaba nga waliwo ekintu ekikyamu nga abantu bakwevuma wamaata qaumun wa asha qaumun abantu ne bawangaala wahum amwaatun nga gy'emirambo egitambula. Bantu bali ku nsi kwe bali batambula naye ng'abantu baga nti gundi yafa ne yatulekera ekizibu. Abaana baali banywa omwenge, abaana baali bakubazaala, abaana be bavuma abantu, abaana be abantu babeera nga tebakwenyuminkiririzaamu wabula bakukolima buli gy'oli bakukolima. Abantu ne bawangaala naye nga gy'emirambo egitambula. Kale nolwaki gundi yafa n'aleka omuntu we singa nno ye yafa tobagasizza. Ebigambo byo bikuvaamu si birungi, si byakugatta. Ebigambo ebikuvaamu byakwawula. Yensonga lwaki tubasoma aya tugamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wange mwabakkiriza muti Allah mwogere ebigambo ebirungi ebigatta. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okola enkomerero ayogerenga bigambo birungi byerero basirike n'okubeera nga ayawulayawula mu bantu. Gw'oli kwonenga weewaana ugamba nti nze gwani. Allah ga nti ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Abantu abamu tebasekereranga abantu bannaabwe. Asa an yakunu khayran minhum. Bayinza okubeera nga babasekereranga balungi okusinga bali abaseka. Beera muntu owamugaso eri abantu abasigadde. Nga bw'osanga amaggwa mu kkubo gajjeemu, bw'osanga awali ekizibu kijjeewo, bw'osanga ekintu nga kyono nikitereeze. Kyokulabirako gavumenti ya Uganda egamba abantu tubeere nga tuli tubeere ne patriotism, abantu abalumira eggwanga lyabwe. Naye gwe n'osanga wano nga buli omu amansa kasasiro nga bw'aba alabye. Abantu batema emiti nga bwe babalabye. Abantu bakola kino nga bwe bakoze. Lwaki tusobola kubeera nga tulumiragana? Lwaki tusobola kubeera nga tuzimba community yaffe? Ensonga lwaki tugamba nti asinga okwagalwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala anfa'uhum, yasinga okubeera nga abagasa. Ahabbul amali ila Allah subhanahu wa ta'ala sururun. Ate omulimu ogusinga okubeera omulungi, omuntu asinga okwagala ewa Allah subhanahu wa ta'ala yoyo abagasa, agasa abantu. Ate omulimu ogusingira ddala okubeera mulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala sururun, yesanyu, ye joy. Omuntu gyayingiza ala qalbi mu'min, ala qalbi muslim, n'oyingiza essanyu mu mutima gw'omuntu munabeera nga asanyuka. Essanyu lyoyingiza mu muntu. Kyokulabirako tulina abantu abatambula wano webali. Ayinza okubeera nga alimba, naye okulimba kwe gwe tekukukwatako. Ye ne Allah we ayinza okubeera nga alimba. Kale ayinza okubeera nga ayogera amazima. Gwe kikyo enniya ye egamba etya? Ye musajja eyatambula n'abeera nga akedde ku makya n'asaddaaka emaali ye ng'agisaddaaka. Yafuluma bw'ati n'afuluma. Naye mu kufuluma kwe n'agenda n'asanga omukyala mu kkubo n'amuwa. Bano bagamba nti omusajja ono yasaddaakidde malaaya. N'afuluma olunaku olwokubiri n'asaddaaka. Bagamba nti yasaddaakidde mubbi. Naye ng'omusajja gwe yawa yawa mubbi. N'atambula bw'ati mu mbeera eyo. Agenda okumaliriza obubaka olwajja bwagamba nti gwe enniya ye egamba etya? Innamal a'mal binniyat. Tuwaba kitegedde ng'omuntu gw'osaddaakira malaaya, oba osaddaakira muntu mubbi, oba osaddaakira muntu ali mu mbeera enkyamu, niye yabadde egamba etya? Njagala kubeera nga nsaddaaka.
dakhalta surura fi qalbi insani oyingiza sanyu mu mutima gw'omuntu munabeera nga asanyuka gwe mulimo ogusinga okubeera omulungi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu ayagalwa Allah subhanahu wa ta'ala anfawhum abagasa. Ate omulimo ogusinga okubeera omulungi idkhali sururi kuyingiza sanyu fi qalbi muslimin mutima gw'omusiramu mutima gw'omuntu yenna n'obeera nga omuyambyeko. 1 takshifu anhu kurba oyimirire mu kizibu kye. Sajja abadde atambula embeera nkyamu akutuse ku ntambula najja aga nti oba embeera esinziza amaanyi nkole ntya n'okwata emitwalo ebiri gy'abadde ayagala n'ogimuwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Mulimo mulungi ennyo wa Allah subhanahu wa ta'ala oyingiza essanyu mu mutima gwe. Awo tatrudu ani wujuan omusajja abadde enjala abadde awulira enjala owa ekyomisana kyankiri mu nsawo embeera mbi n'okwata omutwalo gumu genda oli ekikomando nga tomaze na kwebuuza tomaze na kumubuuza bibuuzo bingi genda olye oyingiza essanyu mu mutima gwe. Abaana najja naga nti munnange leero bigaanyi akaveera kaganyi sikalina akaddayo ewaka tekaliiwo n'okwata ekiro z'akawunga kiro 3 n'omugamba mugende mulye adkhalta surura. Laba abaana bootuuka ewaka abaana basanyuka ne bagamba taata azze naye ng'ani afuuse ensonga gw'ofuuse ensonga. Tuyambagane mu bizibu byaffe kubanga tuwangaalira ffenna buli omu alina ekizibu kye abeere mugagga abeere mwavu buli omu alina ekizibu kye. Mugagga ayinza okujja ng'alina ebirowoozo bingi bimuyimbye nga bingi n'obeera ng'omuwadde n'omuwa ku magezi n'onkubadde ng'alina n'omuwa ku magezi n'omuwa ku magezi omutaasizza n'omuwewulako n'agamba aw takudha ani wudainan. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wati bw'agamba oba n'obeera nga omumalidde ebbanja libadde mubibanjibwa. Sitali basajja batera okujja wano agamba nti bannange ennyumba bammanja nina abaana basoma ate bakutte reports ate bakoze kino n'okwata mu nsawo n'omuwa essente. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera ebintu 3 naye nga byonna bibuna. Ekisooka omuntu ayinza okubeera nga talina lugoye. Abangi tulina engoye wano enkadde gyeziri naye sufanga ono nnaku n'olumu nogaa nti gundi oyo mulabye nga nina ekikanzu kimu kyayambala kamutwaliko ekikanzu ekyokubiri. Waliwo ebikanzu ebiri wano n'omutwalira. Bannaye tuyambagane mu bizibu byaffe. Buli lw'oyamba munno mu kizibu kye Allah nga asanyuka ng'agamba gundi yayambye omuntu mu kizibu kye naye kambeere ng'amuyamba. Gy'emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyasinga okubeera ng'ayagalwa. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min afdali al-amal idkhalu sururi ala al-mu'min. Mu mirimu egisingira ddala okubeera emirungi kwe kubeera ng'oyingiza essanyu mu mutima gw'omuntu oguyingizaamu otya bye nkugambye. Takudha ani wudainan kumusasulira ebbanja erimubanjibwa aw takudha lahu haja oba okumalira ekyetaago kye tunafisu lahu kurba oba n'abeera ng'omutewululako ekizibu ky'alina mu mbeera yonna yonna gy'emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'asinga okubeera ng'ayagala abadde babeere nga bagikola. Sheikh Tayyib ebiseera ebisinga atugamba tiwaliwo ekigambo ekigamba kun fa'alan wala takun qawalan. Beera omuntu abeera omuntu omukozi tobeera muntu ayogera bwogezi kubanga oli yaŋŋamba ti action speaks louder than words. Ebikolwa bisinga okubeera nga byogera nnyo okusinga ebigambo. Buli lw'okola ekintu tunuulira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe baali mu lutalo we yali agenda okugulawo Makka ng'agenda Makka ng'ava Madiina addayo Makka. Baatuuka awantu Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba ne badda mu Hudaybiya ne badda mu kubeera nga bakola enteesaganya naye mu nteesaganya babagamba tukkirizaganyizza omwaka guno tutugenda kubeera nga tukola hijja tumuddeyo
Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naga nti bannange nga wano wetutuuse wano tusaleko enviiri tusaleko. Naye mu kusalako enviiri Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abalagira nti bannaye mwenna oba ffenna tusaleko enviiri. Basahaba ne bamutunuulira tebakikola, tebasalako enviiri tebakikola. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naddayo eri mu kyalo n'amubuuza nti ngambye basahaba okubeera nga basalako enviiri naye tebakikoze. N'amubuuza nti naye gw'okikoze? Nabi sallallahu alaihi wasallam naddayo n'ateekawo omutwe gwe ne bagusalako enviiri. Basahaba bonna basalako enviiri. Ekitegeeza nti ebikolwa bisinga omuntu okubeera ng'ayogera. Buli lw'okola ekintu ate nekibeera nti ekikola efe tukivunula tugamba nti hadithi kyeki yebigambo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyogera oba ebikolwa byeyakola oba silent approval. Silent approval kwa kubeera nga ekintu okirabe kikolebwa naye n'obeera nga tokomentinzeeko mu nkomentinga embi, tokyogeddeko mu njogera embi. Ekyokulabirako omusajja eyajja n'abeera ng'aliira enswaswa mu maaso ga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yavaawo natambula n'agenda akawa awantu, naye bw'atuuka mu kiko ekyo bo baali balya n'enswaswa. Bw'atuukayo sahaba oba eyamugenyiisa eyamukyaza n'ajjayo n'aleeta enswaswa n'atandika okubeera ng'agirya. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza, omusajja n'amubuuza nti ya Rasulullah tugyagadde? N'agamba nti ewaffe teriiyo. Naye senga yali amugamba nti owa enswaswa tebakola ki? Tebagirya. Naye that's what we call silent approval. Ekikolwa olabye kikolebwa naye n'obeera nga tokomentinzeeko mu nkomentinga embi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake aliyetujalia tukasogea hapa kwa lengo na madhumuni ya kutekeleza ibada. Ama kwa hakika katika khutba yetu ya kwanza tumegusia swala la namna ya kuwa mtu ambaye watu wanakuthamini na watu wanakuheshimu na watu wanapata manufaa kutoka kwako. Kwa sababu tusema hivi, wewe kama binadamu tunaishi na wenzetu, lakini kuamiliana kwetu na wenzetu tuamiliana vipi? Je, wewe na familia yako mnaishi vipi? Muamala mnaokuwa nao ni wa aina gani? Ndio maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa juu ya mtu yupi ambaye ni bora, ni mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaja akasema, mtu yule ambaye anapendwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye anatoa manufaa kwa watu wengine, anawafaa watu wengine. Kwa hivyo ndio tukagusia tukasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akajibu jibu hilo. Kisha wewe unajivunia vipi kwamba utakapoishi katika jamaa wako unaishi vipi? Watu wanahisi kwamba upo ikiwa upo, ama watu wanaohisi ikiwa haupo wakawa wanajitia kwamba mbona fulani hayuko na mbona mambo haya yanaenda hivi? Fulani angekuwepo tungenufaika na matendo yake, tungenufaika na matendo yake, tungenufaika na maneno yake, tungenufaika na kila kitu alichokuwa nacho. Je, watu wanajutia ama watu wanafurahia ikiwa haupo? Wasema kwamba alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanusuru jamaa yule kaondoka. Kwa hivyo tunabudi kuona kwamba tunasherehekea. Jambo la pili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipojibu akasema, matendo yale ambayo
Allah subhanahu wa ta'ala huyapendelea sana, ndio kuingiza furaha katika moyo wa mtu. Je, unaingiza vipi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe umeshawahi, mtu fulani ana shida na shida hiyo umeshawahi kuitatua. Mtu fulani ana njaa, umeshawahi kumlisha. Mtu fulani ana njaa, umeshawahi kutafuta chakula ukampa. Ama ana deni, ukajaribu sana kumlipia deni lake. Ndio maana akasema kwamba ni mojawapo ya matendo mazuri ndio mtu kuingiza furaha katika moyo wa mtu. Siku moja anaitwa Hasan al-Basri kawaambia wenzake kwamba nendeni mkamtimizie yule haja yake, lakini msimsahau kumpitia jamaa mmoja ili muende naye. Yule jamaa alikuwa ndani ya msikiti ana itikafu. Alikuwa amekaa itikafu ndani ya msikiti. Lakini jamaa yule walipompitia akamwambia kwamba la, mimi niko katika itikafu, siwezi kwenda. Akasema nendeni mkamwambie, je, waonaje ikiwa ukatembea na rafiki yako na ndugu yako katika shida yake mpaka ukamtimizia? Kwa sababu hii ibada ambayo unakuwa nayo hapa ndani ya msikiti ni ya kwako peke yako, lakini ile utakuwa unamsaidia. Ndio akamhadithia kama akasema kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema, wewe ukiwa na ndugu yako ambaye ana shida, mkatembea naye mpaka shida yake kamalizika ikatatuliwa, ni mbora kuliko yule ambaye atakaa kwenye itikafu katika msikiti wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Madina. Wamekaa mwezi mzima huko ndani ya msikiti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko katika itikafu. Yule ambaye anatembea na ndugu yake mpaka shida yake itatuliwe atakuwa mbora zaidi kuliko wewe ambaye umekaa katika msikiti ukiwa unatekeleza ibada. Botula masjid Nabawi Madina eswalemo funa empera eswalemo bakubala muntu osaddemeka 10 kati omusajja abeera Madina n'atula mu itikafu omwezi mulamba. Bw'atudde mu itikafu mwezi mulamba, nanga atambudde ne munnange gwennina ngende mumalira ekizibu kye. Empeera zenfuna nsinga omuntu ali Madina agenze mu itikafu. Kitegeeza ki? Nti omuntu okubeera nga omalira muganda we ekizibu, ofuna empeera nnyingi nnyo, oli wa mugaso nnyo okusinga omuntu ali mu itikafu Madina. Hasan al-Basri n'agamba nti nze okubeera nga ngenda okubalira munnange ekizibu kisingako okubeera nga nsaalira aka 10 nga ndi mu kusaalira aka 2 n'empeza 10. Naye bwe ngenda nimbeera nga n'obusobozi obumalira munnange ekizibu kye nenkimumalira, kinsinga okubeera nga ndi mu kubeera nga nsaalira aka 10. Kwa hivyo nasema kwamba ikiwa tuna uwezo wa kutimizia na kumalizia na kutatulia wenzetu shida zao, ni bora sana kuliko mtu kaa ndani ya msikiti akasema kwamba mimi ninafanya ibada. Kwa sababu ukiangalia ibada hiyo utakayoifanya wewe mwenyewe ni ya kwako peke yako, lakini unapotoka ibada ile ni nzuri sana kuliko wewe kukaa ndani ya msikiti. Kwa hivyo Uislamu tunasema twende tukafanye ibada, tukafanye kazi nzuri sana ambazo zitatuwezesha kutatua matatizo ya wenzetu, ili tusiwe katika watu ambao wanaomba, tunanyanyasa na tunadhalilisha Uislamu. Na katika maneno yangu ya mwisho tunasema hivi, leo tuko katika hali ambayo Waislamu wanazungumza na wanatoa maneno ambayo yanadhalilisha Uislamu na wanakashifu viongozi wa Waislamu. Leo tu mtu anatoa tu maneno yake kinywani bila kuzingatia, anasema sijui wameuza, sijui wamefanya nini, maneno ambayo yanatilia hasara katika Uislamu na yanaingiza chuki katika nyoyo za Uislamu badala ya kuleta furaha katika nyoyo za Uislamu. Mbona uingize katika maneno kama hayo?
Muislamu wa leo tuangalie. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kasema ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwajia mmoja wenu ni mfasik, ni mbaya na maneno yote yale muyazingatie, mjaribu sana kuyarejea maneno kama hayo. Fatabayyanu asa an tusibu qauman bijahalati, muenda mkawasibu umma na maneno na mitendo na kila kitu ambacho hamjajua hatima yake. Kwa hivyo tunasema kwamba Waislamu chunga sana ndimi zetu. Afdalun nasi anfa'uhum, mbora katika watu ni yule ambaye anawafaa. Hutawafaa ukiwa unatoa maneno yako ovyo ovyo juu ya viongozi wa Uislamu. Na ili hasi tunasema kwamba tunafaa tuwaombee waongozi wa Uislamu kuanzia katika daraja ya chini tuendelee mpaka daraja ya juu. Ikiwa tunawaombea tuongoze vyema, wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum. Viongozi wetu tuwasemee maneno mazuri, sio kuwakashifu. Tuogere bigambo birungi kubakulembeze bafe. Bonoegere kigambo kirungi kijja kuberanga kitereza. Era tijja kuberanga kiyingizamu mwoyo gw'abantu okuberanga omuntu abeera n'obukyayi. Kubantu agala tuyingizeemu ki? Asurur, essanyu mitima gy'abantu. Naye essanyu tusobola kuberanga liyingira ng'ebigambo ebikuvaamu nga bya muliro. Ebigambo ebikuvaamu nga tubisobola kuberanga bigatta abantu. Tubeere nga twegendereza, kubanga twagala tubeere abantu abaagalwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters in Islam, we are talking about something very, very important in our Islam, in our religion. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, once he was asked about the best person who is loved by Allah subhanahu wa ta'ala, who is that one? And the best action which Allah subhanahu wa ta'ala loves. He was asked about those two things. One, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied and answered saying that if you are a useful person in the community, you are loved by Allah subhanahu wa ta'ala. People normally feel that you are there. You normally solve their problems. There are people who are ever coming to you, seeking for your help. But how do you reply to them? وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Mtu yeyote yule, if a person comes to you seeking for help, never back at him. Never. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to receive people who were coming to him seeking for help. But most of the time, when he has something, he gives. And they leave when they are happy. And even if he doesn't have, he used to use polite language, sweet words. When someone leaves that place, he is in a joyful situation. He has not given him, but the way he leaves the place, he is in a joyful situation. He is happy. Saying that if the Prophet Muhammad had to be with something, he would have given me. That's the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." You have the best example to emulate, and that's the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How was he behaving in the community? Was he a useful person? The way he used to behave, even the non-Muslims used to trust him. Take an example when he was migrating from Makkah to Medina. He had the trust of other people from Makkah. But when he was leaving, he left the trust to Ali radiallahu anhu. He said, this one here is for someone, this one is for someone, this one. People used to trust him because of the way he used to behave in the community. Are you like him? Can you emulate him? Being our example, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. When you do that in a community, then you are a beloved person before Allah subhanahu wa ta'ala. Do you normally clean the toilets? Do you normally, maybe if you come, you say that this is, I'm less concerned.
You go somewhere, you go and you ease yourself and you leave you leave it. You found it when it's clean and you leave it when it's dirty. Is that the way you behave in the community? Do you have that patriotism in your heart? Are you patriotic? Do you love your Islam? Do you love your community? Do people feel you that you are there? You are going to benefit them? Or if you are not there, people normally rejoice and say, Alhamdulillah, Alhamdulillah, he's not there with us. Or they feel sad when you are not there. Are you a kind of a person? So that's why we are saying that let us be useful in our community. 2, Prophet Muhammad was saying that if someone comes to you, is in a hunger state, he wants something from you, he doesn't have food at home, or himself, have you ever solved the problem for him? Have you ever paid a debt for him? Have you ever? How do you behave when someone comes to you? So that's what Prophet Muhammad is saying, that the best and the beloved action before Allah subhanahu wa ta'ala is you to assist someone and solve his problem. That's what Islam says. And once you solve the problem, you move with your brother. He's in a problem, you move with him. Not until he overcomes that problem. Is better than you sitting in the mosque and performing 1,000 rakahs. Because that one is for you yourself. But you are now solving someone's problem in the community. That's what Allah subhanahu wa ta'ala loves. ألا وصل على رسول الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى في منكم تزيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أتباع الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة باقي من نشأت الماشر بالجنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يجاهدون لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اكتب لهم النصرة والغلبة على أعدائهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين